mu programu yaffe y'olunaku olwaliro mwenkyaliza muganda wange Kasuku mbadde ndudde okumufuna ebbanga ddene nga gyali eyo manyi Kasuku wafuna sente sebo wafuuka muzibu nnyo kati asafuka muzibu asafuka muzibu kwezi akunoonya takyakulaba noonya sente wabeerawo obuzibu awo bunene naye mukama atuwadde ekisa mugwikiriza ne mugamba olwaliro kama mbaya omanyi muto wange Amooti lwe muyita okumpayo kasho ampoleza kiri namuvaako Amooti obeera olina kgenda wali ku ate nga muganda wange wa mu musaayi olina kgenda ku biiti ku maca nange waliwo namunoonyaako nga tafunika naye bwe namufuna nanga Kasuku olina kujja wano saawa 3:45 n'obeerawo kati agenda ofuluma nga wooli ne mukolera awo ekizibu kye mumanyi ku Amooti edda nga tukyali bato Amooti mwana wattu yabeeranga nga buli kintu kyemwogeddeko kiba kyaddala naye Amooti kati bw'omubuulira ekintu agenda okutuuka wali ng'akyerabidde nati kati Amooti problemu gy'alina eri emu akoowa kiki ekimukoye akyali mu haso kati abo abaana bakwata ebivvulu n'obasanga kati tulina etwalina Amooti eyo Masaka yatutuukako ssaawa 12 nga bukya ez'olweggulo twali tulina shootinga ssaawa 6 ogw'emisana naye of course anti ye ebya vidiyo abimanyi twatuukayo ng'ate bali tebanneetegekera baatandika 12 ne tuvaawo genda ku location eddako okuba nga abashootinga ku siini kweyo location zaali zigenda mu ssaawa 6 nga tutudde okuva ku ssaawa 12 era naye yali yeekyanzi olwamuwa ssente n'akola nze neŋŋaana tebazikuwa tebampa baali bamanyira abayimbi bamanyira gwe Kasuku yavuga emmotoka n'ova e Kampala n'ogenda e Masaka anti bw'oseka nabo babeera balowooza nti oli musiru kati nze sikyalina kyenkolera muyimbi ku bwereere sente sikyalina kyemukolera ku bwereere kale tweyanziza nnyo sooka obuze ku abatulaba ku Kwezi Media mbabuzzaako nnyo mugamba mutya kansubira obulamu butambula Kwezi sikubuzeeko ne challenge eriwo nti buli lwofuna ssente ate wabaawo ekirala ekikuga nti yongera ofune olwana bwezi osigalewo kati ffe tutambulira mu mabanja kati otuuka ng'oyagala okwebakamu naye nga wali yakubanjayo miliyoni za 2 nogaka ngende noonye ssente so oluusi mbeera siganye kujja buzi eno naye emirimu olaba bino ebintu abantu bazze babivumirira kati fitina yatandise ebakwata kati batandise osuula kaadi musimaffe tutula obufofofo sima twekozeemu kiriiki tulwanisa abantu sima tuwemula sima bingi tukolera gavumenti kati awo ng'omanya akaliro bakawulidde so kati luli twadde tukola nga baga tukola bya kisiru kati akaliro bakawulidde kati batandise ate okwagala okukola ki kati abate be batuwaliriza oga nti twongeremu amaanyi twongeremu amaanyi olaba ne gye mbadde ndi ku mainstream navuddeyo nga ndaba obudde bwange bwononekera bwereere kituufu ne ngamba nti nno kanveeyo nyongere okunyikiza ekintu kyange ate kati n'aba mainstream nabo bazze eno gye tuli ebintu bigenze bikyukira ddala ate kati ekonome yaffe obuzibu bwe tulina nfunda ntini so bantu bajja tukole tuyambako ate n'okuleeta dola wano kituufu tuyambako nnyo tukyali batini nnyo era abantu abatidde mutiira bwereere tukyali batini nnyo abakozesa YouTube mu Uganda internet usage tenatuuka ku 50% ekyali wansi so kati abantu abali eyo mu kifo ky'okulwana twegatteko tutambule Kwezi mwamugamba musajja mukulu yandibadde n'abazzukulu akola ki wano mwana wattu kyannaku nnyo sifunanga na muzzukulu kati ebintu bino abirimu ate mwe bwennyininyini mwe mutandisa atoyomba tondaba n'olususu okitegeera lususu lwadda butu olwepanka ku YouTube okitegeera so abantu abali eyo mujje tukole muve mukolokopya mujje tukole webuuze Kwezi wakikola otya Kasuku wakikola otya kyekyokka naye bwe munadda mu by'okulokopya fengulu tutambula temugenda malako ate n'abali eyo abawoze ennyo nti gavumenti yabakoze be batyabo kati gwate gweyo gyoli otukoleddewo ki
nzomaye njagala nnyo omuntu aŋŋambe nti Kasuku sima okoze bwoti ne bwoti nga mpadde option. Waliwo omunywanyi wange ali bweru wa ggwanga ankubira essimu naye kati nagano muwa obudde bamalira budde ate nga nera ebyokukola gwe kwezi lwaki okyaza abantu abavumirira Bobi Wine nagamba kakati wava e Uganda nga tolina kyolina ogenze ebweru sindaba kubaako kyendaba kyokola oyinza otya okumpa amagezi nze omuntu oyekoleredde nemba nga nera wentambudde kakati abo nabawummuza nedda kati tomuwummuzanga oli omugamba bwoti nti obadde oyagala nkyazaani nti twagala okyaze oba Joel Ssenyonyi omuganyi tubali tusaba otufacilitating oba program gisponsoring tubasobola wadde ekikumi kati ekyo because you see the things people are talking about gwe bw'obala nti kwezi abantu bakyaza tobaagala gwe gamba nti kwezi tugenda ku sponsoringayo $100 buli mwezi ke kalango kaffe otukyalizenga abantu betwagala kakati nina omusajja wa Everite Real Estate yagamba nti anze kwezi nti njagala ondeeterenga muteweta gwe sponsoringa era muteweta muleeta okitegeera kubanga ye gwayagala kakati gwayogera oleesaani anti kati ate ensi awo weeraga problemu y'abo abantu bakuba nnyo enduulu be bakuba enduulu abantu ne babategeera kati ekiriwo omuntu yenna yenna gwe oyagala nze wange ndi open era nina abansasula olina nga nti Kasuku nkyaliza gondi nampeereza ssente era nenoonya omuntu ne mugamba waliwo eyansasudde nkukyaze bw'oba oyagala nkuwaako $50 kakadde bw'oba toyagala ojja nga tukolera obwereere nende wange babyogera naye wadde siringi 10 kati awo baveeko tobazaamu ensi banange ensi etambudde nnyo biri bye twaliko edda tebikyakola okitegeera olaba nti ne mu bululu osanga ruling party nga NRM kati genda mu America Trump asasula obulango n'asasula airtime oba okitegeera kyekimu ne bademocrat bakamala Harris baani so it is up to you to make sure you are competitive enough in the space kuba you're competing okulaba nti ofuna ekifo ky'owa kansala kati gwe bw'ona olowooza nti Katonda agenda kukeera ku makyaki kuwe buwi abamusaba bayitirivu yes kakati mukulu Kasuku wawulidde statement za principles yakoze ku nsonga ya CBS n'omukyala Namboze naye nayanukula Namboze yagambye eki Namboze yagambye nti nno muzire station eyo CBS ensonga ezo zoogeraku ki manyi bwogende wange ensonga oziraba kintu kikulu kisajja kikulu kati ekisooka nze simanyi lwaki nadde nakyaziza abakyali bange Sendi ne Jenkins interview egenda lwaninga ku channel yange ne bagamba nti Bobi Wine aleme kwegayirira CBS ajje kutoka nto tubukyazi era ne bagamba balina ebibuuzo bye naye mu submission Sendi yagambye nti Bobi Wine amanyi lwaki tebamukyaza nengezako mubuuza lwaki tebamukyaza n'atakiŋŋamba paka kati ekikulu kyabeena kiriba ekiti. This is something people need to know. I don't know how they are going to handle it. Nagambako abantu ndowooza oba nali wano Kwezi Media oba nali wano nembaga nti CBS okuva lwe bagizaako yali operating atayina license. Abantu ne banga nti Kasuku omala gayogera naye buno obukyabuzi batwali tuli awo nga executive director UCC ali ne MD wa CBS bamuwaki license nze nenaba mu ngalo nenga kati abagamba nti sina magezi ndowooza bawewedde. Unfortunately ekikola obubi nti bwe bimala okubaawo tebaddawo tebakomawo okutwetondera timunaye ensonyiwo okukwasamira oba okitegeera. So kati CBS okuva Kabaka riots we babaggalawo abantu balina omumanya kino ekintu gwe kikolese nga experiment. Funa mukazi wo muteekemu ssente zonna omuleete ewaka naye oba tonnagenda waabwe kati gw'otuulaawo olaba omusajja omulala ng'ajja omukwana olaba oba onoosigala otudde butuuzi awo tosobola kutuula. Kati ekyo ekintu kyekirine gavumenti ekwata obuyinza ebusigaze
naye rwanda kusigaza obuyinza kati bekwata obuyinza obusigaza oba eno oba ya DP oba ya NUP oba ya FDC gavumenti yonna erikwata obuyinza oba ebuyina kati tesobola kukkiriza kumala gatwala buyinza tesobola era ebeera agenda kukola ebintu bingi okulaba nti esigaza obuyinza ebiri mu mateeka n'ebitakola ki n'ebitali mu mateeka kati nze kyenawulira in the corridors of power bebazaako CBS kubanga nti kabaka ye yali yabivaako in fact mu kuggalawo CBS mu kukomawo awo banga nti omukulu n'abeera muzibu nnyo kuba bagenda okukola research ng'olwo abadde balya mu kintu ebyo ebivuluvulu byonna byonna nga sente ze badikirayalinga ntono eventually kwe kuleeta bagiyita batya waliwo kampuni munda mu Mengo bagiyita batya ekwasaganya ebyo bivulu simaya certificate za Buganda balina engeri gye bayita mu Buganda etali nkuluze yeringa yekola ku events byani balina bye bagiyita nayo nejja mu process awo nti kati ekintu kya bw'oba oyagala okupangisa olubiri bw'oba ebyo nkuuka ogenda eri gyosasulira kyakiva olaba aba CBS era bamala ne batekinga over kalisoliso dina ne bamujja mu bana abaaliwo originally bagiyita batya Royal Majestic Brands ekolako ebyo okitegeera kati ebimu ku byeyina okukolako ndowooza okitegeera kati mu bimu ku byayogerwa wateekebwawo embeera byempulira mbu wateekebwawo embeera emwe yatuuka n'okuleeta Katikkiro aliko okitegeera nti balina ebintu ebimu bye bakkaanyaako of course fen tetubimanya naye nange byenkuwulira nawulira biwulire and of course over time bifuuse evident nti birabika okuba byayogerwako oba byaliwo okitegeera so mu bintu ebyakkaanyizibwako kwe kugamba nti CBS terina kubeera mouthpiece ya opposition nga bekyali nga baga nti basigaze ebintu bya Buganda naye mu kugiraagiramu be bati baatuuka ne baga nti basobola okukyaza byonna byambu basobola okukyaza abali moderate opposition abali logical opposition okitegeera then maybe na opposition ekola ne gavumenti oba be balowooza nti kale balinga bali mu structure nti gavumenti erina webakwatirako kwe kulaba abamu bokyala be bakyazaayo so bwe batunuulira bonna nga begambye ebiti ebyo ebisatu kuliko abagwamu bakyaza kati kuba kye baali bagamba nti tebataka bukuubagano buli kuddamu kubaawo kati ebintu ebimu babikole ki era ebimu ku suggestions ezajja kwe kwali okugamba nti CBS eve we yali wali eddeeri ku masengere wali weeri kati so that baba bakwagala towooza nti balumbye olubiri ekitebe ky'obwakabaka bwa Buganda so bakuzoowera eno so kyali overdue nti babyogera nti mu bimu ebyetaaga okuimplementingibwa ne bino mu ebiri so ne bijja mu plan defense bireme kulabika nti byakoze eki byagudde bugwi so mu byenkunnyonnyodde omwo mwe muva obutakyaza mukulu kuba abantu abamu mpulira mbu abantu abamu mu gavumenti balowooza ne banaamuwa mouthpiece ya Buganda ng'ate yasinga kutwala mu Buganda may not help their cause kiyinza n'okuleeta obuzibu wakati wa gavumenti eri muyinza n'emmengo weebale nnyo nga baga nti mmwe mu promoting omukulu mu bululu awo ne after bululu jjukira bwe tugenderawo mu bululu abantu abasinga baali bawagira Bobi Wine nnyo ndadala bali mu mawulire kati n'abali mu bifo lwaki kwa Bobi Wine tubadde naye mu ndongo nga tunyumya naye nga twagala music we era nga tulina soft spot eri nga buli omu agamba nti owaffe akoze eki azze kati nno baakeera olunaku lumu ekibaluwa nakiraako ku NTV
ba editor bonna nga baagala bave ku mulimu nga babagobye mbeera yakwata wansi ne waggulu awo ogimanyi ezo ennyimba zonna omusajja zafulumya nze ekiwandiiko nakirabako n'amasimu ne gavuga nange mwennyininyini bankubirako era nze byebimu ku bintu ebisinga okunyiiza nti mu ebyo ebiseera wayogeranga ekintu nga bookirabye ne bakkubira essimu Kasuku kati oli wa opposition oyagala suula gavumenti biki ate oba oli awo n'olaba ekisajja ekisirusiru okola ne gavumenti mu gavumenti yakuwadde katonalyayo wadde ekiko naye nze bannaye essimu lwerijja ate njazirya nze mbagambirawo mazima kuba sirina kirungi kyembafunyeemu bennyini bw'ovaayo oyogera gwe ebikulumu oyogedde mu ddwaliro teri ddagala kino kibi bakubidde amasimu bakutiisizatiisiza bakoze eno bakoze eri anidiot ye n'atuula wali ataddeko kakamera ke n'atandika osimaya oyo bagenda muwa obutwa oyo takolagana noono bagenda mutta oyo simaya akolera gavumenti mbega kati n'otuula wansi n'ogamba bannaye kati ekituufu tukole ki otegera ate naye twasalawo tutosonyiwa ebyobufuzi tetubibeeramu nnyo kati ate era baatutandiseeko ebyekisiru bye twogera bwe bayita ebyekisiru mu gavumenti etusasula tudaivatinga abantu kati neŋŋamba omuntu agenda kukola atya abo bennyininyini aboogera be basinga okuweebwa gavumenti bebasinga okuweebwa gavumenti waliwo ekyenjagala okukubuulira nze bantutte mu UCC emirundi egisukka 9 nesirabanga opposition yali azze kumpolereza naye ng'ekintu azaayo kwogera bintu gavumenti byekola ebinyigiriza opposition buli lwe namalanga paper review ku super nga nteekwa okufuna calls ezintiisatiisa ezimpita mu kooti ezikola ki opposition yali luddawa kati bano abantu bamache batamanyi tukola byaffe anti kati kyenkunyonnyola nti n'emmengo kyekyagwayo kuba olaba bino ebintu byonna byonna tugenda byogera kabaka w'amaanyi ekyo tewali asobola kijjawo naye challenge eriwo nti alina gavumenti emuli waggulu okitegeera kyenkugamba kati waliwo wooteeka n'oteeka ku minzaani kiri worth it okitegeera Buganda as a kingdom is employing over tusobola ogamba 500,000 people kati oli atuuka n'aga nti abantu bano 5 vis-a-vis bali be tuliko kigatta notuuka n'ogaa tukole ebiki ebyaffe ebirala so bwebwe obuzibu bwemmanyi obwabaawo so omukyalo ono namboze ebintu byayogedde saabiwulidde ngamba y'okumujja ku CBS kati namboze okumujja ku CBS baagamba nti be baawa Katikkiro mayigo bwa Katikkiro ne bamugamba tebadda so part of Katikkiro's mandate bwe nawulira ne Katolo bwama yabinyumyanga ng'agamba nti Katikkiro bamuwa mandate ku kirininga Mengo agiteekemu structure okitegeera yensooka kyola nti bano naavuka abaatuulanga awo wabweru awo bano bagambanga nti oba nkubaza mbogo abo bonna babagoba ate wakyaliwo abantu abo anti bagamba nti kati system ejje mu structure ne bwoba oyagala nusu 5 biyita mu structure tewakyali bya buloka nti oyagala kulaba Katikkiro nze nkutwala Katikkiro alina private secretary we oba okitegeera bw'oba oyagala gw'oyitamu bw'oba oyagala ogende wa kabaka oba okitegeera kati si byebiri ebya kati mbu mu part of that restructuring bye baamuwa byebyo era kwe kubagamba nti bannaye temudda mbu yabagamba n'abannyonnyola nti bannaye temudda kati bo ne bagamba nti gwe owaffe gwe tubadde naye eno oyinza atyo ate otuyisa bwoti okitegedde kati awokawuka we wasinga okuva obuzibu nti bakwata waabwe gwe baawa ekifo bwe bamuwa ekifo ne bamuteerako amateeka agava mu agreement ziryo ziimplementinga ng'ate alina obikola kakati eyo nga tuvuddeyo naye ebyo byonna byonna bannange nabiwulira mu mboozi bimu mirundi yabinyumyanga wano ebirala Katolo bwama n'abitunyumizanga of course ne walalalayo gye tuyita kati nze nembigattagatta but of course byonna byogenda obitunuulira obiraba we bihappeningira mu phases lwakuba nti bannabyabufuzi baffe they are not honest people they will never tell you that this happened. They are going to always want to look for somewhere to look for sympathy. Ng'omukyalo oli bw'agamba naye kati wano
Bobi Wine kyakola, I don't know if they informed him or not. Okitegeera bayinza okuba tebamugamba naye Besigye bamukyaza simanyi naye ku BBS bakyala BBS bakyalayo ku BBS bakyalayo na CBS gye batakyala kiki kye nali ngamba Made in Sereko nti Made in Sereko yali talina kujuliza Katikkiro mu lwatu yandijuliza MD wa CBS kati buli alina kyayagala okugamba akazito tokateeka Katikkiro owandiikira MD wa CBS oba programs director n'omugamba nti waaki tetukyakyala oba twagala omukisa okukyala naffe mutwe ku mukisa kati bw'owandiika ebbaluwa ng'osaba omukisa okukyala bo bagenda kuddamu nti munaye tetusobola kukukyaza oba okusinziira ku skedule gye tulina tusobola okukukyaza mu myezi 6 n'olinda emyezi 6 okitegeera egy'okukyala so byebyo abavubuka bano be baatadde babasalidde emyaka 5 emyezi egigwamu wakati mu mbeera bagenza okubalabalamu nga balinayo emyezi 3 n'ennaku 22 naye ng'emisango bagikkiriza nti no bakwatibwa n'emmundu n'amasasi n'ebibbomu ebikolerere olowooza kiteekawa Nuupu abaana bano okukkiriza nti ddala ddala emisango baagiza ne balinda kati ekisonyiwo kya pulezidenti kiteekawo ekibiina kya Nuupu ne pulezidenti ate kati siraba nnyo bwe kibaleka bagenda sigala nga bwe babadde lwakuba nti nga tusemberera akalulu gavumenti bwe yasikowaringidde kwaba abaana yalese kye bayita fear factor gavumenti yo kye yali eyagala mu kulowooza okwange gavumenti kye yali eyagala bw'ogenda n'osoma ebyobufuzi nga bwe bizannyibwa international community ebadde etadde nnyo gavumenti ku nninga musiba abantu abatalina ki abatalina musango kati bwe babeera nga bali bwe batyo bano bwe bavaayo ga nti emisango bagiza ebeera wiini ya gavumenti omanyi waliwo ebintu ebibaawo mu mateeka lwakuba nti ffe wana amateeka gaffe abantu baffe tebamanyi nnyo tebagoberera naye bw'ogoberera ennyo ebintu by'abazungu ebyo reality tv zaabwe zinat geo documentary ze bakola biki ojalaba nti waliwo wootuuka nga olina okukola flip again tufiirwe kino tufune kiki kye nagamba nti bannabafuzi ababaddewo before Nuupu bo baali bamanyi nti tusobola okufiirwa kino ne tufuna kino oba okitegeera side zona tuvaayo ne win whether individually or on behalf of the people yo Nuupu yo yagamba nedda ffe tuli ku lw'abantu tuli straight kati gavumenti neemanya nti bano baleeta ku table ya compromise tukola tutya byebino byolaba balina okukkirizisa byebino byolaba so kati gavumenti yo yasikowalinze era bo bajjalaga international community nti baabo baayogera bakkiriza bo bennyini kati gwe omulala ajja n'agamba nti nedda baabakaka baakola ki the onus is on you to prove nti baabakaka nga bwe tubadde tuwulira naye nga nze information gye nnina babadde nga boogera nabo bakkirize nti emisango baagikola kuliko ne offers ze baabateera ku mmeeza tujja kuta tukuweeyo kino tukolebe tuti gavumenti yaffe nga bw'ogimanyi tebatera nnyo okwagala kukola kiri extreme naye goloza tekiyinza kuleetera Bobi Wine ate okumukwata nga bano be balinga abajulizi ba gavumenti Bobi Wine tebakyasobola mumukwata Bobi Wine alina immunity nga Besigye bamukwata Besigye si ye Bobi Wine anti Bobi Wine ye waaki tebasobola mumukwata Bobi Wine tebamwagala ku street ate bakwata Bobi Wine street eba egenda tabuka kati omuntu alina immunity wano ye Bobi Wine tebasobola mumukwata bamanya ekisobola okuddako baali bakirabyeko era ye kyakivola bayogera byayogera n'akola buli kimu n'akola biki tewali asobola mumukwatako alina kava ye nnene kati be bajja okukwata beebo abali dear to him abali close to him be bakwata n'awulira ng'alumiddwa waliwo omuntu gwe tukola naye awo ku monitor eyo week before they took the plea okukkiriza nti bazza omusango maama anti w'omukyalo oyo yajja ku monitor yajja nga azze kulaba Buule n'amunnyonnyolamu embeera gye balimu nga si nnungi nga n'ekyokulya kibabula ate nga yalina omwana w'oli era Buule boddayo ku Twitter ye baasonda ssente awo baali baagala emitwalo aga
kati of course ali ajagamba nti abanupu tebabayambye si kituufu neka nabo olina obasaasira abantu bebalina oyamba kati gwe weewunye babadde abantu 32 wa kati abo babeera bagenda kukolako kye bakoze eki now the problem is omuntu omulala ali eri ajja kugamba nti olaba embeera gavumenti kyeyagala nti olaba embeera etuuse wano nze sijja kgenda sijja kwetaba mu byabufuzi okitegeera kati otegedde ekyo nakikunnyonnyolako wano abantu bebanyiiga kati otegedde gye kiggwera kati olunaku olwaleero bano babaddeyo mu kkomera ne bye bayiseemu gwe linako bafulume sitole bazinyumye ojja laba sitole bazinyumye olwo Hajji wange ajja kuba takyasobola kgenda ku situriiti ajja kuba takyasobola okusinza ku ekyo kyalabawulidde kati gavumenti ekyo yali eyagala anti omuntu ajja mmanya nti osobola obbeerayo emyaka 5 anti omanyi bakwatanga ebyokusaaga ogenda ogiraba oti myezi 3 mpolampola myezi 5 mwaka bwotyo sipapa bwe yali kati ali mwegi myaka 2 ogenda totegedde kumba ogenda kati ekyo gavumenti kyeyagala okukola yo teyagala teekawo gali maanyi kati governments that's how they work from way back ne bakolonyo master bye batuvuganga ne bakwata kabaka Mwanga ne bamutwala Zanzibar Buganda nebeerawo nga terina kabaka biseera ebyo olusayi baafuna gwe baateekako okitegeera kati oli n'amanya nti olaba kabaka Mwanga bamukwata bwe bati bwe banaakwata ku nze awo nga tebanatandika maanyi bajja kummanya so kati abantu bambi nze sirina kyensobola banenya kubanga ekkomera si kyekintu kyosaagirako gomanyi nti abantu mu makomera bayingira munda mu ruumu saawa 10 ne bayingira saawa zino bayingidde dda kati ndowooza bali mu kukola mirimu gya gavumenti bali mu kunyumirwa bali mu kukola ki okitegeera ng'ate olwo nno tosuze ku kitanda kyo kale ennaku zino baba bateerawoko ku rediyo ku tv balaba naye luli tebyalinga nawo n'okeera ku makya nga tomanyi kyogenda kukola nga tomanyi nakiri Kampala ne bakugamba mukyala wo gwe waleka nga ali lubuto yazaala kati omwana ali mu myaka 5 yafuna n'olulala n'olyoko tebibeera byangu n'obeerayo eyo ogenda owulira omwana wo tasoma kati ezo zonna takitiki za gavumenti ezannya buzannyi byo osuubira nti bano abavubuka banaddamu okuwaana Bobi Wine ne Nuupu bajja muwaana bano nga babatadde tebagenda va mu Nuupu bagenda kubawaana naye mpola tosuubira nti bayinza okuddanga emitima gyakyuka ng'oluba agenti ba gavumenti abamu kijja soboka naye abasinga bajja kuddayo lwakuba kati they are going to be with caution kyebalabyeko eri nebbanga lye babaddemu oli yava buviwuwe bamukutte taggadde nawo okitegeera agenze agenda okuddayo akazigo nga baakatwala ebintu babijjamu byayolekera ewaabwe Masaka nga gyatuukira emyaka 4 muganda wange ogenda okuvaayo nga Kasuku gwe waleka nga ali yala kati gwe weewunya omuntu gwe baasiba emyaka 4 mabega Pasitayiga yafa Isima yafa Tamale Mirundi yafa Katolo Bwama yafa byonna bibadde mu myaka gino 4 omanyi nti ensi ebeekulese bewaleka ab'amaanyi ba Wisdom Kaye bali ku kyeyo Kakalaamu ali ku kyeyo abantu bagenze olwo enguudo ezimu ze waleka nga mbi nkole abantu beewasiza ne beekyawa flyover mu Kampala mwezi kati nno bakomawo era kati challenge Nuupu gyeyina rehabilitation akasente keino oteeka obuteesa awo okuzza abaana ab'engulu olina obbasaasiramu nga tumaliriza kino kyekigenda okusembayo bagambye pulezidenti wa Nuupu yavuddeyo n'ategeeza nti nno abantu tebageza ne bayingira ekibiina ekya PFF ekyamadokita kano kiza Besigye ekyo kigendereddwamu infact yabadde senyeyi nti ekyo kigendereddwamu okuyuzayuza opposition naye Nuupu bwe yali ejja iyo yali beyasinga okutwala bali opposition lwaki Ssennyonyi ayogera bw'atyo ku kibiina ekipya ekijja kuluma sinjala nzikuse nnyo naye ekizibu kyenina n'ekyo kibuuzo kwezi
sinalaba Ssenyonyi ng'akyogera naye kasitanze kikubuulira manya nti kati ndi waddala nyinza okigambo linga ng'ate teyakyogedde era wenkireetedde naye nze mbadde manya ate bamukwana kuba ndaba nnyo Besigye ne Bobi Wine nga boogera bembonga Ssenyonyi yagambye tebageza ne bayingira ekibiina kye PFF kubanga kireeteddwa kumenyaamenya opposition. Kigambo ekyo nange kyankutteko ne nga nti Kasuku yakimubuuza nnyonnyola abantu nti kubanga Nuupu bwe yali ejja tiwali yagambako muntu nti nno toyingira Nuupu ate era ng'abantu be yasinga okutwala baali mu opposition. Lwaki PFF bo baagala ogisingira enkuuli yajjowero Ssenyonyi ogwo guba mugaati kati guba mugaati naye ekyo kyonzikiriza nsooke nkinoonyerezeeko nkidigestinge ndyoke lwe tunaddamu okujja nkikuwe ebirowoozo byakyo nja kukuweerezaako ku maloboozi ag'omukulu ng'ayogera ngawuliremu kubanga it's weird naye gwe singa kibanga kyekyo olowooza lwaki asanti kyenkyalowoozaamu nange wa because why could they say temugenda mu kibiina ekyo sikitegeera bulungi kiba kivudde kuki soke tubigaye omugaati olowooza si gwe guleeta zahannama gwandibadde mugaati akalulu nno kagenda beera kazibu kwezi kubanga kati jjukira tulina FDC yekutulamu waliwo abaagenda naye waliwo abaasigalamu waliwo aba anti kati waliyo aba anti ako opposition anti kati ebintu byenkugamba nti era akalulu bagenda mu kaabwereere kati banaawangula bati tebasobola kuba olaba akalulu ako singa aba opposition bakkiriza ne beegatta ekijja obba ekizibu kuba kati olaba beegatta Kampala balina okulonda candidate ogwo naye abaagala bangi ejagendera mbufe tugenze mu independent bangambye nno General Muhoozi alina bagenda sponsoring independent kale tujja bayitirivu tujja kisunulamu tulabe era otuyinza olabako aba independent nga basinga aba opposition kituufu era bwe kijja okuba so kati olaba ekiyinza okubagana okwegatta kati olaba Lord Mayor Elias Lukwago PFF ate Nyanzi Nuupu akyetaaga Ibrahim Ssemujjunganda PFF kyokka George Musisi yeetaagawo tolaba nti awo waliwo okusika omuguwa naye nze kyembeera ndowooza nti buli omu alina agenda ye gy'atambuza beesimbewo let the best person win ekyo tukiveeko kuba kati kiringa kwesiba ku bantu olw'okuba mwenna musula mu kitundu kyekimu olina alowooza mwenna ebirooto bye mulina byebimu buli omu yeesimbewo naye baba baagala okugyako Museveni balina okunoonya Harmony ne beegatta bwe tolowooza nti nno mu bibiina bino ate waliwo ebikolera Museveni ebitaagala yaaveeko bwe bali balina onoonya common ground balina oginoonya they have to find a common ground nga mmaliriza njagala oyogereko katono ku Hajji ali mukomera ekigo gwe bawaayiriza oba gwe baagambye nti nno yakwata omuwala kati Hajji oyo njagala ombuulire sayidi yo woogwa nze mu kusooka by the way omanyi waliwo kyowagira aye tulina n'okukolera abantu okitegeera kati nze originally when I saw that story na sympathizinga n'omukyala naye ne ŋŋamba nti wadde ayogedde byayogedde bye bakwasizza ennaku nali ndabyeko situation abakazi we bakaabira amaziga naye nga balimba era ne mbawa example osobola ogenda ku Spark n'onoonya Sam Sebuliba oba Abu head of news wa Spark bakola story y'omukyala eyo mu Busoga eyavaayo n'agamba nti baawe yakozesa omwana we kumba omukyala yali yeekobanye ne chairman babba ettaka ly'omusajja kati story beetambula nga bomanyi banaabafuzi baffe babuukidde bagenda owulira story z'omuwala bamaze no sentensinga omusajja story z'omuwala nga tezikwatagana kwe kuddayo abasipaaka kwe kuddayo ne balivisitinga keesi eyo bagenda okizuula omuwala yabagamba nti taata
bankako mukola ki omulumiriza talina musango poliisi biyingiramu deno deeri bali nga bakkiriza naye nga omusajja baali bakoze eki so kati nze originali awo wennali nti kibi nnyo ekyatuuka ku mwana naye ate abakazi balimba era awo sivangawo okitegeera so problemu yokka gye nnina kati eryemu abakolera Hajji PR they are doing it the wrong way. Omusango gwa Hajji oyo ne Hajjati n'omwana omanyi mu Uganda we don't have omala genda mu court notegeera the magnitude of some things and references. For example bw'oba osaba bail tosaba busabi bail nti ono mulwadde olina tulaga nti mulwadde ebipapula biibino naye ate kuba kooti yeekolera ku reference na bujulizi n'olaga nti mu musango gwa Kwezi versus government of Uganda Kwezi yali mulwadde ng'ono n'ebipapula ng'abiyina era omulamuzi n'aga nti ku mbeera ono gy'aliko tasobola sigala senyiga oyo gw'ayina tasobola musigaza muki yeetaaga twala mudwa era n'amuwa bail omulamuzi n'amanya nti kino decision gy'akola si yasooso gikola kati assessment yo on whether to give or not kwajjukira ono omuwabi wa gavumenti abeera objectinga gwe ng'ate olaga kikola ki kati gwe argument yo gyongeddeko supu nti kino kyali kibaddewo si kipya omulamuzi kyagenda okukola ki webale nnyo kati abakolera Hajji PR obuzibu bwe bayina bayinamu abantu abakubye enduulu ne basukkawo okitegeera baagala gavumenti ewulire olaba gavumenti olwedde Hajji omusango yali aguyina it is very hard okujjako ekigenda okusuula Hajji mu musango ogwo kiri kimu muwala kwogera n'avaayo n'agamba nti bankwata Hajji yankozesa kyokka kyekijja omuyiwayo lipoota egamba nti omuwala bwe baamukebera baasanga nga obukyala bwe buludde okukozesebwa omusajja kati anti ekyo kiri awo kati anti kati labayo ebintu ebikuba Hajji mu musango ogwo bingi kati mwe mutunuulidde penetration waliwo okukwatirira amabeere waliwo okufungula naye nga yamukwata ddi misana kiro anti kyesitamanyi kati anti kyekiri kyenkunnyonnyodde nti ayinza okumuvinga awe ku penetration so what happens omuwala singaga nti Hajji yankwatirira amabeere nanzizeeri anti alina okulaga obukakafu anti kyenkunnyonnyola it is this girl's word against the other one oba okitegeera naye kati ekiriwo kiriba ekiti nze omusango guno bwe gwajja nali at the back of my mind much as I had to be fair and balanced in the eyes of the public at the back of my mind nali njagala omusango guno gube kyakulabirako eri abakyala abawaayiriza abasajja kuba be bangi eyo story ya Hajji senga ogitunuulira bw'ogiruka nina cases nga 5 abampeereza message nga baatuuka ku bibambulira cases 5 ono omulaba ono yampeereza n'ekyapa kye baamusuuza awo ebuddo Katonda wange yakimpeereza n'angamba ekyo kyekyapa kyange kankikulage wano kiki wuuyaawo omulabi ekyo si kyapa kye eno si ye reference togiraba bamuteekako domestic violence ne bamwongerako nti yali ayagala kukwata mwana we gwazaala kati okubeera nga abanegotiatinga batwala kyapa na nnyumba lwaki yakkiriza anti kati Kwezi olaba because kati kyekiri kyembadde nzijako Kwezi because society etaddewo embeera nti omukazi buli lwavaayo bankubye bankozesezza bakutte omwana omusajja yaba omukyamu omusango bagumusalirawo kati ojja n'otuula wansi Kwezi waliwo ebintu ebibaddewo mu Uganda abasajja bye tukoze ebitumazeeko wowolereza omusajja for example ye bishop oba archbishop waba protestant gwe baagamba nti yalina omukazi omulala
omukazi najja n'okujja Archbishop wange mulezi anti kati wuliriza example gye nkuweereko ogimanyi Stanley entagali yatagali aje batatagali webale kati example gye nkuweereko ogimanyi oli ajja kugamba nti olaba omusajja gwe tulanga ow'obuvunaanyizibwa yakikola kati kwezi tugambira nti osobola kikola do you get what I'm saying anti kyenkunyonnyola that is why tebaagala nnyo kusuulira musajja ttawulo kuba tubadde tulina embeera nti buli omwana lwavaayo oba omukazi n'omwana batuufu nga tetunawulira musajja otegera kyenkugamba kati Hajji abadde atuuse waatuzannyirako n'atuyamba eyo notion neekola ki nga everything is in his favor ne wabaawo flipping omusango kati nze njagala kubuulira olina okwebuuzanga buli kiseera nti buli wolaba omuntu alumirirwa afuniramuwa mu Uganda tulina nnyo instances nyingi where we wake up one day nga kweza agamba nti abanupu babi kumbe ate numpu agikubira paasi eno nga kikwetagisa obwongo obungi okumanya okutegeera you have to ask yourself the interest of someone sometimes a woman on a fellow woman asking why a woman on a fellow woman which omukazi olinga agamba bakwata omwana wange omukazi omulala n'avaayo n'amaanyi mangi okuwolereza oli olina okwebuuza interest ye eriki ewewunya n'okera ku macanga ono abadde akolera mukazi olina kirowooza ennyo biri mu sosaate yaffe ffe tutunuulira nnyo kyetulaba mu maaso wano kyavola anavuddeyo ne ŋŋamba nti amidst all of this the question we have to ask, what is the interest of a person who is seeking to dig up the woman's past to use it against her in such a case? Wayinza okuba nga waliwo ayagala osuuza abasajja wiini wasobola okubaawo omuntu ayagala osuuza abasajja wiini ng'olwo agenda zanyira ku emotion z'abakazi byebiri bye nagamba nga abantu nti abakazi muvaavaayo talabirira mwana simala twagala DNA bezikomawo nga omwana si ye taata we ate gwe nti wamulaba waluka gati yakigwamu ngamba kwezi tolabirira baana ngo tegukyali musango kye nagamba abantu ne mbaga nti nakiwala oyo honorable nakiwala kiyingi ayina ekintu kyakola mu society ye kyatamanyi buli kimu akiteeka mu kamera bwe yabeera minisita wa youth omukazi addukiddewo akugambye nti omusajja takola ki otadde mu kamera ateke mu kamera abatensi yo netegeere anti kati gye kiggwera waawano okuriyetinze embeera nti it is normal okubeera mu kamera kuba oli be bamala omuteeka mu kamera ne tutandika odibetinga nga bwe tudibetinga kati ani mutuufu nedda ate yakola baati ono ne tulyoka tutandika omukazi oyo nno muganda w'omusajja n'avaayo n'agamba nti omukazi baada tebamuwa buyambi kituufu naye omukazi talina mpisa yavuma muganda waffe najja n'akuba maama waffe waliyo gye kiri mu maka nga gyekiri kati oli n'ategeera nti okay it is normal kuba kati society nebeera divided omukazi mutuufu omukyala mutuufu I mean omusajja n'oddayo mu mirimu kyo ne bakusanga otudde kati obeera owikeninga mukyalo ono nti buli omukyala lwanaavaayo complaininga tugenda kuleeta kaadi naye ye yeeyisa atya waliwo abakyala nabo abasussa kyenkunnyonnyola okiraba kyokoledde eddala ekyo kyennyinnyonnyola wali kati tuba tuvudde ku principle nti omusajja oba omukazi akunyiiziza oba takunyiizizza you have to look after your child waliwo omukazi yavuma omusajja yes n'amugamba nti simanyi olinga ki n'amuvuma ebigambo binene nnyo byamaze nga amukubira nti mpeereza fiizi z'omwana yes omusajja yagaanyi kati olaba discussion gy'oleese yeekomawo ku kiri obedda kyenjogerako omwana tannavumako taata we so why isn't the man bringing that money kati otegedde argument nakiwala gye yatulekera okitegedde bulungi nti kwezi agenda awolereza Kasuku ataabirira mwana olwokuba Kasuku amugambye nti omukazi yanvuma nankola atya nansesebbula kati there are those situations in every country that take precedent that shape the future otegedde kati gwe akirabira wano tokitegeera tolaba kigenda mu maaso nti olunaku olwaleero Hajji ayinza okufuna wiini ne bagamba nti yakola ki naye bagenda sigala bagamba nti nedda
omukazi bamukaka agambe nti Hajji teyakola ki teyakwata mwana anti kyenkunnyonnyola nti omusango senga kukeera ku makya nga guvuddeyo ne baga nti omukazi kati ssaawa eno kaadi omukazi gy'asobola ozanya Hajji ogimanyi asobola ogamba I'm withdrawing the case omusango anti yakugamba nti kyenkunnyonnyola omukazi singa akeera kumanyiraga nti I'm withdrawing the case si kyalina interest Hajji n'avaayo omukazi aba yeetaaga kuvunaana will Hajji pursue that tasobola abasiraamu wali bajja muga nti Hajji ebyo bireke ensi bwetyo yandibadde amuwaabira anti kyenkunnyonnyola byagwako ku Jostede bwe bityo omukazi n'avaayo n'agamba nti Jostede yanzaalamu be bagenda mu DNA ng'omwana si wa Jostede Jostede teyawaabira mukazi lwaki teyamuwaabira kyekibuuzo anti kati wuliriza Jostede yali omukyamu kyenkunnyonnyola now ebintu byakugamba nti presidence ekintu kasita kimala okubaawo omukyala n'amanya nti bagenda kunkozesa nzije ntanishinga erinnya lyo tewali kyojja kunkola so kati kyembadde nnyonnyola wano nti PR machine ya Hajji went into overdrive eyina we yali ekutte ekintu kyayo ng'eyina weekikwatidde nga kya logic kyakulowooza buli omu ng'atandise olaaba otuula wansi n'owulira ebyayogera omwana n'owulira step sister n'owulira Hajjati byayogera n'owulira voice note ezijja n'olaba bano be baleeta ku interview ng'olabira ddala Hajji bamuseetinga then we just woke up one day the PR machine of Hajji went into overdrive naye ne batandika omukazi yakoze kino omukazi yakoze kino baleese kino baleese kiri ebyo nabo bikozesa to build a case that is very understandable but the question now is would you rather you win the war and you win the battle and lose the war or lose the battle and win the war byonna ndabanga bibiri si bye bimu battle n'olutalo bintu birala hey we can even battle here mukana akafoka fewali n'empangula nesinga tutuuka ku lutalo lwennyini siruwangudde kati most times bakugamba the war is the public erowooza ki kyekiri Bobi Wine kyeyakola fena kye tutategeera n'agamba nti omusango nguzizza kooti y'abantu abantu basalewo naye abantu tebagutegeera anti gwe kwezi gwalowooza nti abantu tebagutegeera gwe genda owulira abantu bye boogera era abantu abasinga bonna bagamba babba omwana bamubba okitegeera kyegamba anti kyenkunnyonnyola kati wano logically gwogenda kitunnyonnyola nti yawangula region emu tewali buzibu naye nkugambye nti Bobi Wine yafuna 30% of the vote kakati wa Bobi Wine okitegera kyali kuona omukyala anti kyenkunnyonnyola kyekiri the war goes to the public kati nze waki bano mbagamba nti tusigale ku ky'omwana bo ne bagamba nti Kasuku walidde wa Hajjati nze mbagamba kimu nti enkya wagenda kubeerawo omusajja alina omusango beegutyo tubadde twagala omusango gwa Hajji guno aguwangule be tuba tumuzannya fa abasomye PR and media management there has to be limits PR when you are handling a family ne be breaking etya waliwo obuguwa obutini obukola ki nti tujjako era ku makya nga taata waffe afudde twesisinkane mu kuziika obeera tombuuzizza naye waliwo ekitugatta kati emirundi egisinga mu nnaku eyo we bagambira nti banaye omanyi nti abantu asinga okuziika bekogwa nga batuuza family meeting we boogerera ogenda olanga oli yakuvuma agamba nsaba onsonyiwe neweekyangawe n'okaaba n'okola ki n'omaliriza ng'okoze eki kye bayita ki family otegera kyegamba naye ekintu kino mukulu Kasuku kyali tekisobola kuggwera waka kyali kisobola lwaki Hajjati yakitwala ku poliisi anti kati okusinzira be bagamba I don't know exactly naye nze naye nga Hajjati ndowooza oba ayagala kinjimukko ne Hajjati yennyini teyamanya nti ekintu kijja kufulipinga kituuke wano kigaziwe okitegeera ayinza okuba naye teyakimanya nti kijja kufulipinga nekimugejjako okitegeera kyenkugamba yes because nga bwola Sheikh Semambo bwe yayogera ku ssimu ne Ruth
these things are happening these days unfortunately. Era ne bikoma eyo. Tukoze tutya nedda sente ebiti ne biyitingana eyo be batyo. Kati ye ndowooza Hajji yabalamu nti I need to get a bigger bargain. Yes. Oba mu mutima gwe n'agaana nedda omwana wange bamukozesezza sisobola kikola ki. Hajji ngali kusira kizibu. Kati challenge eriwo Hajji be yayingiza ebintu mu mawulire firimu n'emukyukira. Hajji ayina abawagizi. Anti babikoze bangi. Abakyala babikoze bangi. Kyenkunyonyodde wano. Kati kyekiri kyemini ya Hajji. Tuyambako on future cases of such a nature. We have to use this case as reference. Kuba yeze mu public domain. Kati omusajja yenna ali eyo. Be bamuwaayiriza oba bamugaa nti yakwata omwana yamurepinga yamudefilinga. This was supposed to be the landmark case. How this case is handled. But I'm going to tell you, ogwo musango bagenda go withdrawinga. Bajja ku withdrawinga gusigale mu kiri nti nedda kati omukazi bamunyigiriza kati wawulidde omukazi bamulopye ku poliisi olw'emisango emikadde gy'abadde najyo kati ekyo kitegeeza yo am twisting anti yali yabula tewali buzibu. Why at this time it is okay as you because bino mu mateeka babikozesa buli wamu era ebyo bikolebwa biri okay. Nti kati kwezi bulijjo nkunoonya guno naye nenfuna Nurudini yali yakolako ko naawe n'omubba najja n'aga nti ngenda kusiba. Now what are the conditions? Va ku Kasuku nkuleke ne mu Uganda tubirabyeko akitegedde sokolindeko kyenkunyonyola njagala sokotunye kyenkunyonyola nti kati omusango gugenda kuggwa ng'era omusajja tafunyeemu. Kati omuntu gwe banaddamu okugamba nti yakutte omwana ogenda nabo abakazi bagenda osituka ogenda kulaba abakazi bagenda osituka. Kati abasajja ffe tweyongedde kweziika Sekawumalu ngati bannamusitukirako nga naye enkola ye yamutwaza ekigo. Sekawumalu anti kye kiri direct. Sekawumalu bagenda omukwata nga munaku mwavu takyalina ssente nga bamumazeemu. Ate Sekawumalu allegations ezo zimuluddeko. Zimuluddeko sigambye nti akwata. Ngambye allegations zirekerawo okunteeka ebigambo mukama kwezi. So everybody ali eyo. Let us look at ebintu bino ebijja mu public domain because bituuka ku bantu bangi. Bw'olaba omusajja n'omukyala bakayanira ebintu gwe tokuba bukubi mu ngalo baako kyoyiga nti singa kituuka ku nze nkizannya ntya. Twetaaga ebintu kati olaba yo keesi ya Hajji n'oyo omukazi ebadde egenda tuyamba okuinfluencinga okukola etteeka oba okulivisitinga etteeka lya defilement rape. Nti beriba teribaddeemu option zino na zino kati tulabyeko ku Hajji gwe bawaayiriza n'awangula omusango n'abeerako mu kkomera emyezi 3 obudde bw'aba ayonoonye ebigundi bino byabakoze bati ne baati bikomawo bitya. Overdrive aninnyirira wano kati wiini ya Hajji tetugenda ginyumirwa bejja bwe buzibu bwokka kati bw'obadde ow'amagezi kinti aba PR ya Hajji ekenderemu and PR ya Hajji ebadde ina kukola underground okitegeera nti bandisigadde kuba family kwogera
kwogera family gundi yagambye kino nga baali batandise kuba abafamile baavayo ne boogera ebintu omuzannyo ne gukyukirawo bonna naga nti Hajji ye mutuufu nga tebaleekaanye tebafiiriddeewo naye kati ogenda owulira baleese taata w'omwana omutuufu yazze naye ye yali ali luddawo omwana okukulira ewa Hajji anti bamugamba anti omukazi yatambula n'omwana we ate n'omusajja agamba nti babadde tebamukkiriza alaba abaana be otegera kyeggamba kati gwogenda kujjayo taata w'omwana bw'akeera ku makya n'afuuka complainant ng'ate nze nsooka kuba ku sayidi ya mwana wange omukazi ye nagamba kati nange negasse ku musango ebintu ebirimu abaagalana taata w'omwana ayinza okukeera ku makya Hajji ati ne kimukubira nekyoba jangu tusisinkane wano ku Babadosi ebyo ebiyaye nenda ne bekikubira kwezo osaaga n'ensi kyagenda kikubbye kikwogoloza ng'erodda ku ebyo bya simu ate ffe abasajja tulina ekintu ffe abasajja tulina ekintu kimu kasita obeera ng'olina ssente zo omukazi ayinza okuleka ng'akumazeemu bwoddamu n'ozifuna nakkubira oyagala osooka omukakase n'omugamba nti oliwa nti ndi wano n'osooka n'omuwaayo ne ku nkalu zino z'otobedde nze bankubirako nengenda nempaki nga wali kawundu nemuga nti ogamba otya nagamba siina kyeŋŋamba ne mugamba nti bitambula bitya nga ate mukyala wange atudde wali nenzira mu kawundu nenyoola nenziryawo so kati for me that is my line. PR has lines when it comes to family. Tugenda keera ku makya omusajja yagamba mukyala we nti jangu twogere tugenda keera ku makya nga bayogedde ba withdrawing omusango oba state egambe nti obujulizi tewali nga bamaze okwogera state yejja agamba nti obujulizi obumala tewakola ki tugere ku makya nga tulaba Hajji ne Hajjati naye kati fe abadde baagala okozesa omusango ogwo nga landmark example for future reference mukola amateeka mu kusalawo emisango mu kudiscussing emisango tuba tukoze eki tufiiriddwa kale bwentyo bwe mbadde ne muganda wange Kasuku tuwuliziganye omulundi omulala mu buli mwezi mufunamu omulundi gumu wali oŋŋambye ffenna tuli bamulekwa twefunengamu ebiri naye olabika gwe ssente munange wazitooza bulungi tokyayagala kundaba mufuna gumu bannange mubeere bulungi mweraba